Hope Shifa nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusisanga ensonga kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa Sebo tusanyisa okukulabako kale amannya gwani mannya gange nze Yiga Martin oviiriddewa nviiridde Katende Empigi Katende nno manyiyo bulungi Katende ngawa Katende omanyi awo waliwo awo ku stage waliwo erigenda ku ntwatwa omanyiwo manyiyo kati eridda ku ntwatwa kati kulidde Kasanje yali erigenda Ntebe Nakawuka erigwa Nakawuka Ntebe kati obeerawo awo mu Katende mu town kati nze wembeera bayitawo Luule okuva e Katende ndowooza batwalayo 12,000 okolerawa wenkolera neekozesa weekozesa luddawa ndi musuubuzi wa Mukene osuubula Mukene nsuubula Mukene nensuubuza omusuubula naye n'omusuubuza nensuubuza abakasitoma abalala omwevugira yesewo yenyabo ati ndaba ejjidde ku booda ng'ovuga made manyi nti ovuga booda ovugirako Mukene Mukene waliyo gy'ava eyo yennyini yava nzija emisaadi z'ebukakkata Tanzania neeyo omwalo mulala guli eyo era Kaliisizo weevuga ku piki n'ogende Kaliisizo yenyabo n'omugjayo n'ogenda nemusuubuza nemuleta nemusuubuza bane tugenda wuliriza emboozi y'omwami ono yannoonyezaako wali wakubako dda ku ssimu naye mbadde siriiwo mbadde natambula kati olwakomyewo essimu neeyitamu neŋŋamba ennamba eno ekubye nnyo kati n'ogamba olina emboozi yo naye nga tetunagenda mu mboozi y'omwami ono nyongera obbagamba nti Hypex Studios mukwano gwe wenna alina omukolo gw'oteekateeka oba osuubira okubaako omukolo gwonna gw'otegeka mwekwate Hypex Studios bali awo Busaabala Road Najjanankumbi near Cobbins Hotel gwe wenna ayagala okuba ng'otegeka embaga kwanjula kukyala kuyinjula nga wandyagadde ebifaananyi still photos oba photography weekwata ba Hypex bagenda kikolerako bulungi nnyo ddala era ng'obasanga ku 0754192434 oba n'obasanga ku 0789343802 Hypex Studios mbagambye bali awo located at Najjanankumbi near Cobbins Motel Busaabala Road beekwate obeere ng'ate bakuteekerateekera omukolo gwo bulungi nnyo ddala ye mukwana ate nga nnyongera okujjukiza nti Bunga Comfy Homes be bokka abazze okubanga batutaasa ebifo ebitalina security ebifo ebikyafu ebifo kwegamba wogenda okusula nga toyina mirembe nga toweenyumiriza mu kasente ko kwegamba ospending esente zaate oleme kufuna kyogwana Bunga Comfy Homes bali listed on Airbnb era ng'obasanga ku plus 16175952751 oba n'obasanga ku 0772461976 oba n'obasanga ku 0701260881 babayita Bunga Comfy Homes gwe wenna alowooza ku holiday ng'okomawo ewaka tolowooza ku balala awo wokka mukwano balina internet eri very fast ye wifi ebeerako buli budde security eggulugulu balina parking emalira ddala toweetikka bitanda toweetikka masuuka parking ngoye zo mu suitcase ogende owummuleko tugenda kufuna emboozi y'omwami ono ayina kyayagala okubaako ng'atubuulira era tulabe tuyingidde tutya mu nsonga ze kozi ongambye gwani Yiga Martin omwami yeekolera odi weddira ki Ngabi weeyiga Ngabya ate eddiini osoma ddiini ki nsoma y'Abadiventi mu Advent okay so nsonga ki ensonga endeese pulira njagala mwagalwa nafunako omwagalwa naye mu kufunako omwagalwa
sifa abakyala si bangu abakazi si bangu nga bw'okiwulira omukazi ye muntu nze nali njagalanga nnyo omukyala wange namwagala nnyo 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 naye nze ne ndowooza nti byakola abikola mu kunjagala ennyo. Sooka otuddireyo emboozi emabega. Wamufuna otya bwajja ng'asanga omukyala wange wano ne wano? Okumufuna okumukwana mu kumukwana yali abeera wa sisita wange yali abeera kyotera nga nenkati nga ng'oliwe waffe kyotera kati kyotera mu tawuni ekyotera okwata buyingi Kabaseke kyotera Kyakonda kyawono Kyakonda oba ogamba kyotera ng'oyise Masaka ekyotera Kaliisizo n'ogenda ekyotera kuba Kaliisizo yasooka n'ogenda ekyotera kyotera awo ku Kyebbeeteremu kati bayitawo nabo obeera ku Kyebbeeteremu gye banzaala ekyotera oliwe waffe kyotera awo mu tawuni wawulirako Haji Adam Ssentongo kituufu namuwulirako wamuwulirako kati omanyi Haji Waswa wamuwulirako mu kyotera namuwulirako Haji Waswa namuwulirako wali alina n'edduuka mu Kikuuba awo ekyotera kati Hajjati Waswa yali mu Haji Waswa omukyalo omunene omweru Hajjati wabawulirako be banzaala abo bannange nga kirungi eyo gyenva era kati eyo bewaffe woyogera awo ndabawo Ekyebbeeteremu ekyo nakikwata mpaka kati akukyebbeeteremu oyita n'ogenda Kabaseke Buyingi Ntovu Nabigasa Nkenge gye banzaala ate obukojja buli wano yatonga oyise era ku buyambi awo Ekabiira bayita Kifuute ye bwe bukojja abo kati sisita wo ye yaliwa kasisita wange era abeera mu tawuni bagita Rwanda manyiwo Rwanda era oweta munda mulimu Abanyarwanda Rwanda manyi ate nakolerayo kati nga sisita wange eryo Rwanda lwe ligenda awa ligenda paka ligenda Kooki ligenda Laakayi ligenda ligenda Embalala kituufu ewali abasezi gye bali bituufu gye bali okukolera surprise nga abagenda kukulya benyine abokukyale bangamba tugenda kukulya ekituufu wakale abasezi gye bali naye bw'ogenda ng'obuuza balaga nti ng'olaga tomanyiyo obuze bakulya balingamba nange kati waliyo nsozi bbiri mpulirayo buwulizi nagendayo n'eyo gye bayita Kakyera nsozi bbiri abasinga basezi wakiwulira kituufu nakiwulira nju ku nju nawulira mbu nju ku nju saasira nze yagenda mpaka eyo okutabaala nga wawona ewa sisita wo munnaye abeera wa sisita wange kati sisita wange aŋŋamba munnange olina omukyala kumbe mugamba munnaye sirina naŋŋamba wano nga ne waliwo gwendabawo muki wali wano wandetaze okumuwasa ne mugamba kituufu era mba nsangiddwa mbadde nkola ki noonya okuwasa sisita wange amwonterawo ndooza namuwasa mu covid yasooka covid oli omukambwe oyo yasooka ate yenna yafunira omukyala mu covid oyo omukambwe abakyala baafumba ebiseera ebyo kubanga kati oddewa tewaliwo kwetala kati kumbe nze simanyi negwe nga wanyumirwa covid ffe gye yatunyigira gwe wali mugole nali mugole ate negambe oyo covid kyamaza covid bambi covid oyo simwevuma munnaye nga nkola ki mu covid mwe namuwasiza nga mpasa mukyala kati sisita wange kati omukyala mu kumuwasa bannaye kyamaze bana bino ebintu si byangu kati sisita we yagamba onoonya omukyala wuno waali yagamba yuno waali kyokka nze simanyi kumbe omukyala yangamba sitafumbirwangako ng'alinayo ku baana ng'alina abaana simanyi awo yagala tafumbirwangako alina abaana simanyi naŋŋamba takola ki tazaalangako tafumbirwangako gwe gwasoose okufumbirwa mpulira nembeerawo nemufuna mu covid nemutwala oluddawa ewange ewuwa ere Katende Katende wano ne Katende mmanyiyo nnyo muleete Katende tubeera ffenna
nti Goretti Katende. Kati mukumuwasa tubeera ffena ngamba talina abaana kati nze nkizuula oluvannyuma ng'alina abaana. Wakitegeera otya? Sifa Nekyalindako sisita we yakugamba omukyala bwe wamulabako omukyala wasiima. Nasiima sifa n'ebifaananyi birina mu alubamu girina gireese. Oleese n'alubamu? Leeta ndabeko. N'alubamu gireese. Gireete ndabeko ku mukyala. Bannaye abatulaba tugenda kukwata emboozi eno mpola mpola ey'omwami ono naye nga nyongera obbajjukiza bye batuleetera alubamu bannange Hypex Studios gwe wenna nze mbabuulira mikwano omanyi omukolo ogufa ebifaananyi gomanyi okuva mu mukolo nga gwabadde mulungi nnyo naye ng'olina okunnyonnyola nti gawuni yange nno yali nnungi nga tolina bakuba bifaananyi birungi kubalaga gawuni ddala nga kituufu. So Hypex Studios mbagambye nti be bajja bakuba ebifaananyi ebirungi. Mundageeko omukyala alubamu eno wagigula biseera ki? Nkadde yadde erudde ndowooza ayinza okuba eri myaka nga 15 10. Kati aliwo omukyala. Kati omukyala wano wenamuwasiza nakuleeta wenamuwasiza nga nakamuwasa mu COVID nga tumuyingira awo. Mu COVID wamufuna tuyingira COVID. Kati namufuna mu COVID wano era afana bwati. Yono mu COVID. Ayambadde akkofiira wapopa omulaba ayizaako omukyala. Mukyala bamuyitaani amannya? Katushabe Juli. Katushabe Juli Munyankole. Kati mukyala bambi. Kati olaba katoototo wano. Yali mukulu akwakula bulungi. Yali mukulu. Nze atanti katono. Ono ali myaka 3 Eddi kati wetwogerera obaawo. Ngamba kati waneno namwasa yali myaka nga 28 ndowooza 3 nga mu 7 wati 27. Kati mu 3. Asatu nga mu 3. Yawo nno oyinza okugamba ka 18. Kati waneno kati ne wano mu Gomesi. Ndaba wana akyuse wano. Nga mulabiridde bulungi sifa. Munamulabirira na wano mungali mu Gomesi. Wano nga nakamuwasa. Wano mulala na wano mulala. Kati wano nga yakajja. Waneeno. Wano nga yakajja. Wanera alinga wano wansi. Yonera gotudde naye ku piki. Wamulaga omukwano. Wano gwetudde wano ku piki. Kati ono ye mwana we yasooka nanga atazana kati ono mwana we kati namuleta n'embeera naye nga sinza amuzaala. Tugende mpola sokoteke wano alubamu. Kati owasiza omukyala mu COVID tukomyawo nga gambye siina mwana sifumbirwangako. Naye nagamba yali abeddeko ne boyfriend. Kale nti yali alabyeko ku musajja. Tangamba ngo nti yalaba ku musajja. Yagamba asookedde ku ggwe. Nze yangamba asookedde ku nze. Ekyo kintu bakirimba. Nga boolimbye nnyo. Bwe kiri sifa. Nawe nokkiriza. Nange nenzikiriza. Yakugamba mbeerera. Ekituufu nze yangamba sizaala nko sifuna nkoko ku muki. Era n'omusanga embeerera gye. Bwe kiri bwe kyali. Wamusanga mbeerera. Babikola ebyo. Byabakazi. Babikola mpulira buulize mbona omuboteka mu basoda koko simanya mbuddamu n'okola otya. N'ofunda mpulira babikola. Nokkiriza n'omanya nti gwa musookedde. Nenzikiriza mpozi okujjako wena lidini n'okugira lolo okulabira ku mabeere ngamba amabeere galwala baganyiga. Bw'alaba amabeere nga galinga gayonsaako. Koye nti amabeere galwala ne baganyiga kati ng'oyinza okubaganyiga. Kati ngafunamu ki mu kulimba gwe wamugambako nti onoonya mbeerera. Katula ki ye yali akulimba. Munnaye anyway n'obikkiriza kuba naye wali mu mukwano. Nali mukwano obukosi nga njagala mwagane mugamba nze sina buki buzibu tujja beera ffenna mutambuza omukwano gwammwe mwabeera basanyufu kumala bbanga ki nga tonnaba kuzuula kintu kyonna. Nga sinaba kuzuula kintu kyonna ndowooza twali basanyufu after emyaka giringanga ng'esatu. Okumala emyaka esatu mwali basanyufu nga tokimanyanga nti yazaalako. Nga sikimanyanga. Era tokimanyanga nti si kibi okuzaalako. Naye lwakuba yalimba yankweka. Bane nga mugumu. Omukazi n'olimba nti neera tolabanko ku muntu yenna. Kati aha mutambuza kati kijja kitya mbeera yakyukirawa.
embeera yakyuka ndaba akyuse embeera wadde laavu tewakyali laavu tewakyali embeera ekyuse okitegedde wadde laavu olaba akomawo akuboggolera yali akola namukolera omudaala ng'atunda mu midaala bimanyima atunda manda biki matooke nyaanya butungulu mudaala Katende era kumpi awo neeka kubanga nga ndi mu town kati nendaba embeera ng'ekyuse kati omanyi abantu bawuliza nnyo ebigambo ye yawuliza ebigambo sifa mwe ntambula mwe nkugambye nti nsuubula n'engende Tanzania n'engendawa kati jjukira ogenda n'okuba safari nobeera nomala weeks 2 wiiki oli eyo oli mukunoonya maali togiraba kati akona bagamba ino gokyaddawo gokyali awo ebyo byagende n'abeera eyo yawasa alinayo omukazi yawasa gwe ddawo obeere ku ye yawasa emikwano groups emikwano gyabwe group amasaluuni group saawo omukazi abatayagala ssanyu ssanyu lye gwe ddawo yawasa alina omukazi yawasa kumbe embeera ekyuka okumawo akulangira ogenda obeera mba amalaya bo obeera mbakazi bo ng'osuubira essanyu osanga lutalo nobeerawo embeera nobeerawo awo n'ogigumira n'osirika n'ogigumira embeera naye nti olw'okuba nti olina laavu oyagala ng'olowooza embeera eneekola ki eneekyuka embeera ola tekola ki embeera tekyuka netubeerawo netutambuza obulamu mpola mpola kati olaba kati omwana ono bambi omwana tamanyi taata we olinamu n'omwana weeka Sekyewa Mwalubamba Sekyewa mukwano gwange nnyo ate mwana weeka mwagala nnyo omwana we kati omwana we ono walinga kati wano nga mulabiridde mwana akuze aleeta atya omwana kati ono yaddayo mu kuleeta omwana nga mwana wa sisita wange yaddako ewaabwe yaddayo after nga nakamuta mu covid after nga ndowooza gwali omwezi nga gumu naddayo n'aleeta omwana nanga mwana wa sisita wange namala nga wayise wekisa namala nangamba kyokka mwana wanze muzaala nimugamba sina buze mwana bwoba omuzaala nange mba muzaala getewamukayanya nga bwoba ozaala omwana nange mba mukola ki awo tanaba kunzaalira nimugamba ate nekisooka ono omwana nsobola okunzaalira owange natanyamba ate ono owo nakola ki nanyamba okusinga ate omuki owange kati omwana n'abeerawo n'amala nemala nemuweerera kusoma endowooza wano mulaba nga ali mu yunifoomu wano nga ali mu yunifoomu naye awo wonawona nkugamba laava ejja ekyuka byonna mbikola laava ekyuka ebeerekke naye tekyuka kumbe eriyo omusiguze kati nasooka nemwera mu essomero emuweeryamu lyali lya mitwalo 10 kati ono kana akange kenamuzaalamu nga nkaweerera namala nemuzaalamu akange akamu kati ku ssomero wemututte kati ono wange batukisira nga basomera mu ssomero lyerimu n'ono kati omusiguze n'amugamba nti nze ngenda kukuweererera omwana okyuse mu ssomero eddala eddungi erisinga lino ono lyasomeramu nensirika kumbe ono n'embeera ekyuka kati embeera mu kukyusa teyanyega byamugjayo bujja teyanyega ng'omuntu ogamba nti tatamirako kati omwana ngenda mukwata mukyuse mu ssomero tumukyuse tumuteeke mu lino essomero lino eno kati olusi gwolabya otya nawe mpewa advice wadde nasirika nsazabeerawo ku mwana nasirika
omwana gwe yasooka n'okulimba tamuyamba alina omwana owebbali bali basatu ono wange wakuna yakulimba mbutazaala nko ng'alina abaana basatu kati nenkolaki nembeerawo nensirika kati nze mukusirika mukukyusa omwana nalinda requirement nembalola omulimo gwakola nembala n'essomero standard gyamutaddemu nengamba kansooke nkiwemu obudde ndabe nakisobola taamu ye ng'akulaga nti sente zaakola ayina andaga sente ayina nensooka nenkiwaamu taamu ekyasinga kumbe omusiguze ndowooza bateesa namugamba agenda muweererera omwana kati namuweererera omwana nange school fees mpaayo kumbe waliyo n'omulala awaayo school fees emabega ebbali gwe wasigala oziwaayo kati eyo taamu gyamukyusirizaamu nagireka ndaba asobola naye kyankuba enviiri ku mutwe okomawo nga requirement zikomawo zonna balance asasudde tabanjibwa niŋŋamba notya ng'oziri mmeka zasasudde 20 abadde omusasulira 10 yakulaga amusasulira 2 kati niŋŋamba kati kyenakola nembiwulira muvuuvuumu temusiguze waliwo omusiguze gundi erinnya gundi mukazi omusiguze okatende ku kyalo kwe nyini kwembeera omusiguze bamuyita batya omusiguze erinnya kamuleke sigenda mwatula tebajja mumanya limu Joseph kanjokereko ezungu Joseph kati munnange nga mbeerawo nguma nga nsiika kati kumbe biiru bamala okugisasula kati biyitire kati nkwata essimu nkuba nkubira omusiguze envuvumu naziwulira dda nkubira omusiguze kumbe kati nkwata essimu muno mweri kati omukazi wange mujjako essimu kati mukugimujjako kati mukumujjako essimu kati nkubira oyo musiguze gwe nawuliranga eyiye enamba eyiyo omusiguze mweri kati yalina WhatsApp olabako mu message nga beweereza byonna ebyo ndi mukunyumiza nkujjira kati nkwata essimu ya mukazi wange nkubira omusiguze mpa omukazi omulala ayogeranga mukazi wange kati mukumukubira ko amugamba ndi mulwadde ndi wano ayogera mu ddoboozi seneke kanzije wakwata essimu ya mukazi wo nofuna omukazi omulala ayogerera ku ssimu ya mukazi wange ng'ayogera n'oli yefudde mukazi wo ng'ayogera n'omusiguze Joseph so nyongero bajjukiza lwaki sibawa ate bafotographer abakabi nembawa connection nga sinava wano babayise Hypex Studios obasanga awo najja nankumbi ni ya Cobbins Motel Busabala Road ye enamba zaabwe ez'essimu basange ku +256 754 19 24 34 obo basange ku +256 789 34 38 02 for editing video editing and shooting covering all functions like wedding, birthday parties, introduction, corporate parties, etc, meeting, conferences zonna bazikola nobo oyina gwenga just oyina meetings zo zokola nengo oyagala zibeere covered bobo oyina housewarming oyingira nnyumba yo byonna babikolako mikwano bekwate babayise Hypex Studio kati munnange ng'omusiguze agonda eddoboozi mumanya abasajja tugonda ku mukazi eddoboozi dikakkanamu kuli omusajja mpya kanzije ajje amuleetere enkoko munnaye yagula na nkoko amuleetere enkoko y'okulya ono mulwadde biseera kyebyo biseera ndowooza
emyezi giringanga nga 8-9 mabega nga nkwata nga nkola ki nga nsirika omusiguze alete kati mbeera nawe wenva enzira mu mbasiŋŋaana naye after before bwamala omusiguze yagamba aleeta nkoko agenda muleetera enkoko onayogera nga nti ndi mulwadde biki ku ssimu ndi mulwadde biki kati mwamuggyako mutya essimu okufuna gwakuba layini najimuggyako najimuggyako kokogomezi nga kinsusseeko nawe nogakamba omusajja kinsusseeko ninkwata essimu nimukubira nayogera naye namusuubiza okumuleetera enkoko okumusuubiza okumuleetera enkoko ni after bifunga sinaba kuba simu eyo nina we nalindi era nzijja mbasiŋŋaana ewange balanga abewahaaga n'omusiguze ewaka ekikigwe nabayitako buyisi saabanyega nabayitako buyisi abanye nenyingira mu nju kazatandika okujja nga bakiraba nti mbalabye era nasirika nembayitako nenyingira mu nyumba nayingira mu nyumba kati nganfa yo mukazi navaako emabega wenpuvaako emabega ngaalaba andaba ansoomooza nyombeeko kyenjogera nyombe nkayane gambi ize kitegedde sina buzibu tamirako sina buzibu sina kyendabye era sina buzibu nimbeera nabigambako sister we yamukufunira era sibimugamba nga nako nakati sirina kinali njogedde ninsirika munnange mukusirika nembeerawo nekibeerawo nga kinuma nekibeerawo nga kikola kinnuma kati mukunnuma kati mbeera siriiwo era ewaka oyo nno musiguze kati olwo tuddayo ku kyessomero okitegedde kati ku kyessomero nga ku ssomero kati biirwejja amaze ogisasula musiguze abitegedde nti mbitegedde byonooneseemu mkitegedde nti no beeyagala kati ndowooza teyaddamu kunsasula school fees omwana ku ssomero nalayika yalinnyamuko naye okumuloweza ku ssomero kati awo omukazi akoma aŋŋamba kakati omwana ku ssomero kati ate andaga nti nze siri levo zisasulire ono owange zisasulire owange kulira essomero omusiguze gyeyamutwala nze muteeke mu ssomero yeralayisa owuwe muteeke mu ssomero eryebbeeyi okendeezeeko owuwo naye wamukyusa owange oluvannyuma namukyusa ne mbateekayo bonna era oli omusuguze essomero gye yateeka owuli nawe wamala n'otwalayo obalage nti nawe nsobola ate yafundikira era ng'akivuddemu era nenfundikira era ono ngera sente nayinza azisasula era school fees n'owuwe taata w'omwana oyo ye aliwa gyali era babirayo ekyotera ye taweereza ssente ate ng'aweereza taweereza obudde buno ng'omwana alina bataata bameka 3 munnaaye nga nkwata school fees nga nzisasula ku ssomero n'owange nakwata school fees nga nsasula n'owange ku ssomero kati nga maze okusasula school fees nga nsasudde omwana agenze ku ssomero kati awo netukola ki netutambuza awo mpola obulamu nga mukyeyagala okiwulira nga wendi naye ngera embeera ng'ekyuka katuli mu kukola ki mukusika omuguwa tuli mukusika omuki omuguwa ninkwata school fees nensasula kati school fees nga maze okuzisasula awo mu biseera ebyo awo nga mbuuseewoko kuba awo yakola ki weyagendera naye awo nga tanaba bakukola ki kugenda kwoyo muki ku musiguze kati era waliyo omusiguze omuki era omusiguze omulala ate oyo ye yali azze kuzimba buzimbi ku kyalo bana bazze okuzimba mpulira okiwulira abakwata site ne bajja bazimba ne bajja inginiya kati mba nzija ntambula mpola nzija era mbakola ki musiŋŋaana waali awo ne inginiya era mbasiŋŋaana waawo akawo nyini amufumbidde n'emmere amuwadde ku mmere yiyo gy'ogula ku mmere yange gyengula amukoze eki kakati mu kumuwa kati ngera nga wayiseewo akaseera era omwana amala ŋŋamba nti taata wano wazzeewo naye anko ampadde ssente mwana kikubombi ono owuwe
ouwe yennyini kali kakuziemu ngamba anka ampadde ssente yambuuzizza taata wammwe gy'ali nimbuuza nengatuma neŋŋamba naye ani oyo abadde abuuza taata wammwe gy'ali era abadde abuuza lwaki taata wammwe gy'ali kinakola neŋŋenda yali ali mu kuzimba ttanka abadde ambuuza nenera awo nyini wali mu kubuuza ttanka era akoze contract ya ttanka kati nembuuza nensanga oyo musajja we yali azimba ttanka nemuggyako ennamba y'essimu nemugamba badde nsaba kwabadde akuzimbira ttanka mpa ku nnamba ye ngenda muwa omulimu kati nampa ennamba n'agimpa kati buyampa ennamba nenjikwata ennamba nenjinyiga mu simu ya mukyala wange mamirako nenjinyigamu nga yateekako Brother Fred mu babrother be twali ki awandikako Brother Fred okitegeera nenkola ki nensirika kati olwo olugambo balumpa mbu Brother Fred yeyita tata Brother Fred nti yabavuganga wali omuvubuka yamuvuganga ku booda nga amuvugaga n'oyo mama Miracle oyo muvubuka ninkwata nemuwa ssente kunye nemugamba naawe mpe ennamba yoyo gwavuganga ennamba agimpa era njira kunge ennamba ndimukola okunoonyereza ennamba era omukyala wo mwagala era ennamba nze mujjako era naye mpandika yawandikako Brother Fred firi nensirika kati olwo kuyono omusiguze Joseph yawandiikako CMCBS okiwulira mama Miracle CMCBS kuono Joseph yawandiikako CM ow'omwana aweerera naye yawandiikako ki CBS kati munnange era mbikola ki mbimanya nene mubuulira nemugamba naye ati nga bw'omugamba kagamba kiye amwevu yeegaana navumanga naye ayinza okwagala oyo Joseph oyo nga nene ayinza okwagala oyo Joseph amuvumyevumya ebigambo neŋŋamba waayo sanga ndowooza tasobola alabika tasobola naye lumu ekyambuukako bava e Tanzania ate era ye nakimugamba bava e Tanzania sifa wavuganga piki mpaka Tanzania piki nagirekanga mitukula nengere Tanzania nengireka mitukula bawala okuva ekyotera mpaka mitukula nagivuga kuvanga eno paka eri kati nga mitukula emmotoka okuva ekyotera mpaka mitukula ovugawo nga 2 hours wawanvu kuyitawo kakuto kasasa otusanje kugenda eyo kasasa yonna waliyo taata wange oyita Kawombe Ssuuli kakuto mmanyiyo kati munnange kati mbera ndi Tanzania akuba essimu taata Miracle oba ogenda kudda tubuulire tukutereka emmere kumba abaza wabona nange simukwatira mwe olumu ankubira amasimu taata Miracle kati otuuseewa laavu nali na smartphone nkuba ku video call laavu mulaga ntuuse wano nze mulaga obwesigwa nti ndi mwesigwa kumbe yali mukubaza entambula zange kati atuuse wano kati akoze bwati nze ndaga bwesigwa yamba wentuuse kati munnaye ankubira esimu konze nimugamba wabula sigenda kujja imali ekyabuzeemu sigenda kukola ki sigenda kukomawo kumbe nkomawo ndi mu kkubo nkomawo kati yabazanga wano kumpimpi yabazanga lumu nabanga nkomawo misana eri nakomangawo kiro mu ttumbi saa 7 gwa kiro 8 tansuubira manyi okukomawo okonkona ninkonkona ninkonkona 8 gwa kiro ng'omusiguze taliimu bonani CBS Joseph oba Joseph mwali Joseph awerera omwana Joseph mwali ngalo lwaki tamututte wuwo oba muloji kyeyakola yamusonseka wansi w'ekitanda namusonseka wansi w'ekitanda nemutula bwenti nenzijja nga mwali yamala musonseka wansi w'ekitanda n'alyoka olaba bakutta naluka ggulawo namusonseka wansi w'ekitanda
ogwo wayingira nze nenyingira nenkimanya kitufa musonseseeyo era nemulaba nensirika nembeeramu nensirika naye kati nendowooza ebintu bingi nendowooza kati ono mukolere ki nalowooza ebirowoozo bingi nalowooza watuula ku buliri watuula wansi natuula bwenti naye nga mwali namulabye omukulu bwe yeesonseka wansi w'ekitanda kati nendowooza ate nono kyalina mugondi watu alimba bakazi basatu alina abakazi basatu omusajja alina abakazi basatu naye ali eno yevubika kitanda kyange kyokka erwedda alese eri abakazi basatu abamulaajanira kyova abo abasajja naye bali wasa bameka waaba mwenzi asigala mwenzi ne b'oligamba nti kale kawasa abasatu akakkane asigala atabulira ne banne abalina omwomu kituufu kati nga mama Miraka asazeewo ave kuwe yekka agende kuwatugabane agende kituufu kuwatugabane mpulira naye kirungi yamugamba nga mbwamutemera ssente mbwamuwa ssente mbwamuwa ssente azimutemera ali wa munne naye amutwala abewuwala be naye munnange nga nkola ki kanywewo otuzzi bannaayo pressure oli ali wansi wa kitanda tonnamunyega ali wansi wa kitanda sinaba mumunyega nsirise okyabigattagatta nsirise kati neŋŋamba lwaki tewakisika amagulu n'okikululayo bwoti kinenenene mutono munenenene yajaayo ne buto lye abaana nga weebali abaana mwebali naye nansooka mbeera nendowooza mukole kikyamu yatya nnyo yatya nnyo kati ku kitanda kati ye yaddira naŋŋamba waneno wensula mu kusooka nti nkole mbunsula eri okulena ku kisenge ye wanafune wamuyisaawo kinakola nenkolaki neŋŋaana nembeerawo nga mbirowooza omukazi omukole ekikyamu nendowooza bajja kusibibwa nendowooza omusajja nono musiguze okubagalamu bakola ekikyamu nendowooza abaana bange kiri okisabula neogamba yabadde self defense yakulumbye ewange nensirika munnaye nasirika yandivudde wani mbwe evaayo twogere nga basajja ku basajja nensirika n'omuleka yeebake buke tebwakya nembera nenzuukuka weebaka namu wafunamu ne kutulo nasooka nebaka mu bwenti naye nga ntunula bwenti nga ntunula mu mulyango nga ntunula bwenti weebaka otunula mu mulyango nga ntunula kati kyeyakola musajja mukulu kiyakola najjako ettaala omukazi najjako ettaala omukazi mukujjako ettaala ye yali tayagala alabaani ali gwaleese oba bwe yavuma ebivume ebyo byonna tasobola kiyakola najjako ettaala mukujjako ettaala nze nendekako essimu neyaka nemugamba gulira omuntu wagende mugamba gulira omuntu wakole ki agende nagulira omuntu we nafuluma nga mutunulidde we nti nakola ki samunana bwati omunana yantunulako obutunuzi bwati yantunulako bwati nemutunulira bwati nagenda nafuluma nagenda yafuluma nagenda omukazi nabeerawo awo nga wulira ensonyi siyombye simukubye sirina kyembakoze bibali basuubira byonna sina kyenkoze eki kyokoze wakanga buli kivunanyizibwa mukwasaganya ng'omusajja ekiro ekyo weebaka sirina wowo mbeera ekwatagana nanaku ya bufumbo ginakwasaganya koko naye twabeerawo nga simukutteeko netubeerawo nenkeera netubeerawo nga teyeetonze naye mba siriiwo nyinza okukola nansindikira message tatamirako siriiwo sigenda kufumba wabula ndya mu woteeri nze ngenze okuswala olw'ensonyi n'okuswala kuyakola naye ekyo kyonna kyaliwo lowooza nga okumala emyezi ng'ebiri
simunyega ate nga muwabu yeetaaga situlina sukaali tewali kino tewali kiri byonna byonna nga mbimuwa naye nga simukwatako ndowooza bwe yagenda ewaabwe abo ne bankubira amasimu nti kiki nti ono ngazze kiki ne mbagamba abannyonnyole muzeeyi we nankuba esimu nangamba nti wabula namubuuziza naŋŋamba n'alaba omusajja anzitira mu nnyumba yayogera ebituufu bye yakkola teyayogerayo ekituufu ye yabagamba nze sidda wa musajja si kubanga ndaba omusajja akola ki anzitira mu nnyumba naye tababuuliranga ensonga ki gye yakola ntuufu emussa naye byonna ne tubeerawo ekyamazima sifa omukazi yansussako obwenzi bwasukka paka mu nnyumba ayingiza mu nnyumba abasajja naye omukazi enjagala gye namwagala nemulaga nti mwagala nga nkubira amasimu nze ndowooza ayagala nnyo okumanya wendi mubuulire entambula zange mubuulira obwesigwa ndowooza byalaavu kumbe nze mubuulira muvuzi zange zonna weewandi yambale bulungi ate wamukwatira yali yakikolakola dda bangi balina abalala abamusimu galina bulaza gundi kati kati ku whatsapp wano nzirayo ku whatsapp kati nakwata ekifaananyi kye ku whatsapp kati nze nenzira ku whatsapp yange nendekayo ekifaananyi kye ku status ye kati kugundi profile onateekayo ekifaananyi kye wana wansi amanya nendekako mama Miracle kati mulimu enamba nga taddemu layini ye ezali ku whatsapp nze nabasindikiranga hi I love you biki I miss you nga bakomyawo ndudde okulaba bakomyawo audio basindika kati nga gwendaba kwabwe nyini nga nfuna kati nyizo ofuna kati ngagwe omukyala nezije ne kugamba nsindikira wano audio boti ne boti nasindikira audio nakomyawo nayogera obujulizi bonna mukwano wabula nze nkumisinga obuze jukira obwenzi bunyuma oyina oli free bagambe kati nzuno muntwali nenziramu nensindika gwe wankyawa olimba naawe mukwano jangu ngamba nsindikira tipi nzije tipi sebo okumanya oli omukazi ajoga sebo ayina nebyasindika nebyatiranga mu ssente nga yabateeka mu ssente ye nyini yabasindikira bajje gyali omusajja yaga nsindikira transport nzije inze namugamba sindika tipi nze nasindikanga ngaki mama gundi Mama Miracle kati oli nasindika okitegedde kankusindikire okole ki ojje kati inze nenziramu nensindika nenziramu nemusindikira nenfuna omukyala omulala omukyala mu ddoboozi ly'omukyala nemugamba mukwano kyokka okimanyi nti ompoomera n'okusinga oli omukyala yali mu kwogera ku audio WhatsApp wenfunye ayogeranga Mama Miracle yetadde mu kifaananyi kya Mama Miracle n'agamba atya yagamba kyokka mukwano okimanyi nti wampoomera n'okusinga oli okusinga gwe okusinga nze nefudde nze okusinga oli koko oli yagamba wabula mukwano ate gwasinga kyova olaba sisobola kukwesonyiwa n'otegeera nti bakikola nekitegeera kituufu bakikola ki bakikola kyobula sisobola bamumala kyovula basisobola sikyalina kintaasa kyobula sisobola kwesonyiwa era nja kufiirako okiwulira kati awo wamukugamba sisobola kwesonyiwa kati waliwo ono gwe yateekako Brother Fred kyokka naye ayina mukyala we yayaza okuzimba engini abeera ogayaaza kati kumbe oyo mukyala yakubanga amasimu ndowooza yajjamu enamba y'essimu enamba y'Mama Miracle amukubira amugamba wesonyiwe kikazi gwe wesonyiwe bba wange wesonyiwe bba wange biki kati kumbe ali lubuto Mama Miracle nze simanyi yali lubuto sikwata usiriyo kati mukubeera olubuto ye aŋŋamba nti olubuto lulwo
nze kina ne mugamba gwe ogamba nti olubuto lwange zisifuddeeyo muzaale gwe zaala omwana nze ngenda kulabirira omwana wanaba wange mmanyi nti mwana wange kati ndowooza mba siriiwo alabika ndowooza yakubiranga muganda mulamu wange yajjanga waawo kati mulamu wange ndowooza mukumukubya ndowooza mugamba ojja kuzaala omwana nga so wa musajja akirowooza olubuto alukola kyalugjamu kumbe oli omukazi naye simanyi yajja namba yange ndowooza ajjamu mu simu y'oli ankubira muka omuzimbi naye yankubiranga nga ayagala okukola revenge okukola revenge gyendi nze nti oli yagala mukazi wange beyagala nange tukole ki nange tweyagale kati ate omukazi ankubira esimu aŋŋamba mukazi wo mamira ku yakubira bba wange ng'amugamba ali lubuto ate omukazi aŋŋamba olubuto luki olubuto lwange kyokka n'omukazi omulala alumanyiiko nti lwa bbaawe ate amaze awo yakubira kitaawe n'amugamba taata ndi lubuto omukazi oyo gundi mamira yakubira kitaawe ng'amugamba nti ali lubuto naye olubuto luki lwange ate oyo musiguze muka Fred amukubira nze yankubira n'aŋŋamba kyogamba oyo mukamanyi ewaabwe nze yakola ki nze yankubirako ne ku simu nampako ne ku kitaawe nenjogerako naye nga kiraga nti no bayogera biwanvu ye neki nekitaawa muzaala ndowooza nga musuubiza yagenda ndowooza agenda yamwanjula akyale okiwulira naye ebiseera ebyo byonna mu ebyo ebiseera ng'awadde oyo sifa ndowooza twali tugendagenda nze nga ngambye ab'owaka nimbagamba naye mukyala wange nemba nenja tugendeko ewaabwe tukyale tulabeyo ne baŋŋamba kati waliwo sisita wange brother wange ye we twavaayo ewaabwe wa mukyala we kati netugamba tuddako nze amamirako naye nembagamba naye ekyamazima embeera zendaba ewaka nemamirako tubireke saga mutekemu sente zammwe zabwere ate omukazi ndaba yekyanga agenda kukola ki male obudde mukazi agenda atoloza wayitawo era ekiseera ng'akoze eki era ekiseera ng'agenze nimbagamba temutawana sente zammwe temutekamu sente zammwe omukazi embeera gyendaba amaka tegakoze eki tegateredde mugenda tugenda tekamu sente era omukazi amale era atambule agende tunabeera lala mugundi muolwo nimbagamba temutawaana omukazi ng'ajjamu lubuto ndaba nagenda okudda waka ndaba abulidinga musaayi konze ate kiki konze anti olubuto luvuddemu naye nze ebyo kyenakola ebimu n'okubimanya nali nina smartphone naye kyenakola nakwatanga smartphone eyo nenjirikodinga nagirikodinganga nga njireka ebala etambula nga njikwata nga njiteeka ewaka mu nju nga nfuna piro nga njisonseka mu piro nga njireka mu piro nga tamanyi olumu nga njireka njirikodinga ku kiyungu wafumbira nga mu bigoyegoye nga njisulawo ku bigoyegoye wafumbira nga erikodinga nga tamanyi nga ngenda okukola ng'akuba amasimu basuubiza okusisinkana bakubira amasimu basuubiza emeka bakubira amasimu nga nkomawo gundi recordings binana neziwe nange recordinze nga binana mpuliriza binana nga mbiwuliriza era akwani singa nali nina obulisa kasala amaloboozi step by step kwa yaliko nga sawu lunaku lulamba biwanvu ng'owuliriza mukusoka nempaka nga ntekako omukono bagutema mukazi omwe ntekako omukono bagutema nali sikwata ngambo ekyasinga kwe nakakasa ddala nga singa suzudde ebigambo yali simu eyo yankolera yakettanga yankoleranga enkesi amaloboozi nefunira bulungi nnyo nekwata bulungi amaloboozi bulungi nnyo newulirirako bulungi nnyo
ebimu nembikwata nembimusindikira nga kusimu kwa WhatsApp nawulira ebimu ebira nembikwata nembimuteekako nabiwuliriza obujulizi bwe nyini olonagamba ki olwekyessimu nakitegeera ekyo yatuuka ekiseera nakitegeera kati nga amasimu takyakubirawo kati nekyatwala ebiseera nga biwanvu nga byemanyiza mbitegeddera ebiseera bisinga nebana abaana banene abaana bana bamanyira ku simu kusindika buyambi kukola ki kuba amasimu taata mwana bamukubira abaana balwadde asindika sene mbikola ki mbiwuliriza ku simu ku recording bina byanimbanga bina bikola ki olubunana mubule bina gye yabazaala yatuuka n'akuŋŋaanya byonna byakkoze kitegedde ng'alina kudduka kitegedde bina nemubulya ne gye yabazaala nemubulya n'omusajja nga tebiriiko lugambo nga maloboozi ge nemubulya n'amasimu ge yakubiranga nga kitaawe gona nekitaawo naye namanya amaloboozi nga yayogeranga nga nemuwala we ebimu kitegedde kati nekizinga okuwasa taata muwalawo ng'ali ew'omusajja tolidde nti anobye yavuddeyo akyaliyo akubira ati essimu n'akuwa omusajja omulala n'oyogera naye ku ssimu notakubira ng'omukoowo notakubira mukodomiwo kumugamba nsonga nti muwala wange yakubira nti muko nsonga kyezo ensonga ezo okiwulira yakubiranga kitaawe n'amugamba amaloboozi ng'anyina amusindikire sente amutundire ku kibanja agenda kuveewo omusajja yepangisize sente ajja kuzimuddiza nga taata tosobodde kubira mukodomiwo n'omubuuza kubanga wadde mukodomiwo abadde tanaba kutuuka wakaawo naye mubadde mumuwuliziganya yamukuma omuwulira ng'era ne Christmas weba etuuse ebintu agula oluusi nabaawo kyabaweereza n'akasente nkaako n'omanya nti muwalawo alina omusajja waali tosobodde kukubira mukodomiwo kumugamba ensonga muwala wange yankubidde essimu naŋŋamba ayagala kuvaawo yepangise muko nsonga ki mwabadde ki mwatuusewa buzibu ki taata anyumirwa muwala wayenjeera nga yeetunda taata anyumirwa muwala we yeetunda taata omuwala we nakugamba taata ndi lubuto nga amaloboozi bina byonna najja mu olubuto n'otamubuuza ntino olubuto lwaki wajjemu olubuto ng'oli mu makaka g'omusajja olubuto waluggyemu nsonga ki mu maka g'omuki maka g'omusajja kati bwe yabikuŋŋaanya byonna n'anoba okiwulira yanoba ddi kiyinza okubanduza kitutte emyezi giringa nga 9 giweze teyakomawo taddanga abaana ati kati omwana yagenda naye owange yagenda naye n'owuwe kati mwogera n'akusaba obuyambi mukikolamu mbadde endudde mpozi okuggyako mpozi kiyinze kyembadde njagala okukola mbadde kyembadde njagala okunyagira ku ssomero njogere oba ne batica sente mbenga nzeetwalira ku ssomero sagala mbenga naawe okirimu mbenga nkirimu nga lwaki yadda mu kyalo waabwe lwaki gundi Joseph teyamuwasa ate nga abasajja yali alina bangi naye bonabona tewali yamukola ki teri yamuwasa kitegedde tewali yamukola ki naye n'abamu bamugambanga veewo omusajja ngenda kuwasa ngenda kupangisiza veewo omusajja ngenda kupangisizisa ngenda kuwasa kiwulira n'essaawa ya leero tewali musajja yamukola ki teri musajja yamuwasa ali waabwe gundi kyotera abeere kaliisizo gyempulira mu kyalo kati obudde buno ogambye temwogera budde buno tewamwegayirako nti komawo mbufumbo tukitereeze sifa ekyamazima sikifuna okuggyako ebyaddala nakogga nga yakagenda awo nakogga badde munene
sifa wo bibine ebifaananyi ondaba mbadde musajja munene okiwulira bibine ebifaananyi naye nakola ki nakogga awo nga yakagenda awe okiwulira nno mbadde muki mbadde musajja munene zuno ondaba ebifaananyi mbadde musajja munene naye kati nakogga kati omukyala wamukyawa oba okyamu omukyala sifa noonya njagala mukyala mulala njagala omukyala anantegeera gwe nasobola okubeera naye namanya naye nsobola okumulekanga awaka ng'omutima mumativu ti mukazi wange mulese waka tofuddeeyo ne waba talina ssente kuba sifuddeeyo ne waba talina bagamba nti banoonyaga njala mukazi alina ku ssente ow'e Bulaaya nga mugagga sifuddeeyo ne baba talina ssente nga anantegeera ne mutegeera anamanya nti ndi musajja nange nemumanya nti mukazi nimanya nti mukazi wange gwe nasobola okuleka awaka nga sinamu muze gwonna gwe mwekengeramu kuba naawe bw'ogenda mu mirimu si byokola si byenkola okiwulira nze ndi wadde nze njamulaga obwesigwa bwange bwonna kubanga nkimanyi eŋŋambo zibeerawo mu mwenzi akola kitegedde ebiseera ebisinga abakazi bawuliriza nnyo ebigambo by'abantu sifa njagala omukazi angattako okiwulira ono omukazi alitangattako alitakola ki naye njagala omukazi angattako ku nkulaakulana yange ne ku nfuna yange amanye enfuna yange anansaasira enfuna yange manyi sifatu waliwo omukazi n'omukazi naye ng'omukazi takusaasira ono omukazi yafumbirwa gyali simanyi nakita anti kati ojja kufuna omulala wano abakazi abanga atakuliiko olw'okuba obudde buno akimanyi toyina basigala bawuliza eno nga banoonyereza bugenda ku kyofuna omwana w'abandi ono omukazi atandika okwejjayo nga bwakwagala ennyo kati sifa kiri bwe kiti kati bwe yejjayo nga bwanjagala ennyo neyejjayo maze okuwasa omukazi yejjeeyo nti anjagala nnyo okiwulira kati kiki kyagenda okunjagala ennyo kyagenda okunjagalako ennyo oba mukubireko ambuulire oba naye yakita mukubira ku simu yange sikuyiyo nga tomugamba nti yegwe Hopusifa mukubire ade amugambe tomubuulira so simugamba nti nze Hopusifa tumukubire ogenda kumpa ennamba ye nze nakita bampe ku nnamba wano ogenda ne bwaba teyakita nze nakikola ki nze nakita katuteeke wali kitegedde kati afutanga nakafuna eddagala ntandika ebyabakazi kati nasookera ku nali nakabitandika wasookera ku mama Mira wali tokola nali sikola nga tozaalangako nga sizaalangako nga tobeeranko na mukazi sinena na mukazi nze sifa nze ngenda okugamba n'emyaka kajange okimanje nina sifa nteeba nkuteebe just gwe nteeba butanyize nze nkubulira ejjange Hopusifa nakawombe owa program weewuunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusisanga ensonga kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa